Twalaba ekiwandiiko kya president ekyafuluma nga kyogera ku bantu bano abakozesa obubi amabaati agaali galina okugenda e Karamoja ng'agamba nti ye ajja kutekinga political decision okutwaliza wamu political action nti ye jajja okuwanga naye olujjukira ly'omanya abantu baali bagamba lwaki takwata nenga eno gavumenti si y'amagye gavumenti y'abantu yalondebwa abantu erina constitution yayo president waliwo amateeka bigamulagira ne bigatamulagira. So yogera kikulu lyake mu ggwanga mulundi guno tulaba ekintu kino nga kyakutte abanene bangi. Naye kati simanyi kisubi oba kubanga bino ebintu biri mu kooti oba ebya kitutu biri mu kooti bajja gamba tetukkirizibwa kubyogerako. Naye twogera ku bulyake general. Naye nze jjukira luli bwe nakugamba ng'oli wano nakugamba nti ebintu by'amabaati byali bibi nnyo. Kubanga amabaati ago nze n'okugenda okulonkinga nagenda okulonkinga nakugamba. Era bwe twali twalonkinga n'amabaati matono era nga ffe tulowooza nti ge gaaliwo. Naye kati kiringa ekitegeeza nti amabaati ago galonkinga gali gye gali mu sitoowa. Era ne nkugamba n'okugamba nti abantu bano bonna abatwala amabaati ate balina obusobozi obugula amabaati. Balina obusobozi obugula amabaati ne batonera churches zaabwe ne batonera amasomero ne batonera ki balina obusobozi kwegamba Yesu biyajja era kyova olyanga nali ngamba nti tekyandibadde na kituufu kubanga boogera kubanga bw'oyogera onyiiza abantu bangi bw'obanga omanyi nti ensobi yajja ayeetonze akola ki asinga oba bakusonyiwa ne bakusonyiwa ne ba tebakusonyiye n'ogenda n'ofeesinga ne weewozaako. Kati nze ndowoozaamu nti no president bwe yawandiise n'agamba nti abantu abatwala amabaati gano mu butamanya kubanga waliwo donation ezibeera mu prime minister's office. Kati bwe bakubira ne bagamba nti waliwo donation ey'ekitundu kyo eya district mova oba eya region gy'ova nti waliwo donation jangu ogitwalira abantu. Kati ogenda n'otika amabaati naye kyembuuza bw'obanga otissa amabaati ago bagambye aga donation nga kuliko ekigambo Karamoja ndowooza oba tewandigatisse. Walisoose kwebuuza. Bwe ndowooza kubanga tebayinza kufulumya amabaati nga galiko mukono wate n'ogatwala e Masaka. Ndowooza owulira kyenkugamba. Kati abantu bano abajjayo amabaati kubanga baminisita si be bagajjayo bennyini naye abaagajjayo bandibadde babulira bakama baabwe nti naye amabaati gano nga galiko ekigambo donated oba Karamoja gali gaba kalachunaza bakomezaawo emundu okomyawo emundu ne bakuwa amabaati ne bakuwa n'embuzi ove mu ebyo ebyokubba ente ogenda okole ozimba akayumbako berero n'embuzi olunda embuzi. Kati nze ndowoozaamu nti okunoonyereza kugende mu maaso ne wabeerawo okukwata bakugende mu maaso n'okukwata kate nze ndowoozaamu nti abantu kubanga abantu nali nabagamba naye bagamba nti bwe baba bakutte Lt.Gen.Nalweyiso kubanga nange nina ensobi zenkola kitesobola kubula bajja kunkwata abantu bandeke nfe n'omusango gwange kubanga tekira kyekiyamba okuleekaana oba okwogera ennyo kubanga kooti yebeera kooti gwe newobeereyo noyogera newobeereyo newekalakasa tekikyusa kooti. Kati nze ndowoozaamu nti abantu baleke n'omusalaba gwabwe beewozeeko ekituufu kijja kutegeera. So abo abagatutte nga tebagatutte mu abagatwala naye nga bagatutte nga tebamanyi kiki kiyinza okubakolebwako abo? A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Abatwala amabaati nga tebamanyi nga amabaati gaali meeru ng'olwedde baali baasaba oba katugambe nti wasabira essomero lyo Kibuyaga litwala amabaati meeru tekuliiko Karamoja. Nze ndowooza nti nno yabeera mutuufu bwe baba nga bamukubidde kubanga minisita ne bamukubira nti waliwo amabaati g'ekitundu kyo n'ogatwala n'ogateeka ku ssomero n'ogatwala ku kanisa n'ogatwala naye nze ku kanisa nabyo sandibikkiriza nnyo abantu bonna abagala okutonera kanisa bagule
amabaati tosobola kuddira amabaati ga Prime Minister's office nogatwala ku kanisa aga government. Yes, nogatwala ku kanisa. Nze ndowooza muti amabaati gonna ga government gagende ku masomero, gagende ku malwaliro. Ebintu bibiri. Ne bwabeerawo ekintu ekirala ekya government gagende okwo. Naye ku kanisa, ku muzikiti, no. Ku muzikiti gula. Ate bw'oba olaba ng'omuzikiti gw'amabaati 3 gweteme mabaati 50 gona osobola then bali bakuyambeko okuleeta nange kubusobozi bwange obutono nogabayo seminti nogamba nti essomero b'ekkanisa yeetaaga obusawo 10 nga tokisobola n'obawa 10 oba n'obawa 5. Nze bwe ndowooza naye nga tekyandibadde kituufu okutonera amakanisa amabaati ga gavumenti okujjako nga batugamba nti ekkanisa nazo zigenda kufuuka za gavumenti. Waliwo sinaliyo y'abamu abatwala amabaati gano ne babanga ate bo bwe batwala gagendaka ne gakola ebyawaka. Ekyo si kituufu nkyakirumiriza nti si kituufu okwata amabaati aga Prime Minister's office n'ogatwala awaka ewuwo kubanga gwe obusobozi obulina obugula amabaati agagenda ku njuyo oba agagenda ku biyumba by'ente oba agagenda ku biyumba by'enkoko obusobozi oba obulina bw'oba tobulina genda mu banka kubanga batuwuliriza. Ennaku zino banka tezikyetaagana byapa ne wobeera n'akamotoka ko kasingayo ne wobeera n'ekibanja kyo osobola ekisingayo ne bakuwa ssente. Kyo si kituufu ekyo. Kikyamu amabaati okubanga ogatutta waka n'ogagabira abooluganda mu amabaati g'ekalamu gye amabaati ga gavumenti si kituufu. Naye ojja kwesanga ekituufu kyendaba nti mu famire gy'otutta amabaati mulimu abantu abanaku mu famire yewamu ennyumba enkuba yagitwala kati waliwo bakiyita ki ebigwa tebiraze oba ebibamba oba babiyita ebibamba kibuyaga yagudde ku kyalo ewammwe n'atwaliramu n'ennyumba ya muganda wo kati ate muganda wo bw'obanga olina amabaati g'oleese ku kyalo tekigaana kumuwa. Yes, tekigaana okumutwaliramu abo amayumba gaabwe agaba gatwaliddwa nga gavumenti ekuwadde. Abantu bavaayo nnyo nga Honorable Goreti Kitutu akwatiddwa nga bagamba nti okusinziira ku lisiti yonna gye balaba abantu bonna abatwala amabaati nti lwaki Honorable Kitutu era abamu ne batandika okugamba nti oyo kati yasaddaakiddwa. Nedda kakati nze ndi senior president's advisor ku by'obutebenkevu n'ebyokwerinda wano mu State House. Kati wayinza okubeerawo ebintu ebikwata ku mu ofiisi yange bye bampadde ebintu katugambe byonna bye baba bampadde nze. Kakati nze nenkwata nentandika nenkubira abantu nembagamba mujje wano waliwo oba obuwunga bw'amagye oba ebijanjaalo by'amagye oba ente ez'amagye kati nentandika okukubira abantu nga mbawa. Kakati n'ogamba nti ate nze bankwatidde bwereere nti bansaddaase kubanga nze mbirina gw'obirina gw'okubira abantu n'obawa. Kakati ate basooka okukwata bewawa basooka kukwata gwe eyagaba then baleke batandike ogenda mu bali wamanya nti bino ebijanjalo by'amagye bigenda bombo oba tewamanya oba ono yakugamba nti babimuwadde okugabira abanaku oba bakugamba nti babimuwadde nti oba yeyabirima kati balyoke bagende mu bali abantu pulezidenti kyeyagambye. Naye nga mu buli ngeri yonna nze ndowoozamu nti omuntu eyagaba nze ku lwange Nalweyiso bwe mbanga nze nagaba nze gwe basooka okukwata. So tewali kusaddaaka awo? Tewali kusaddaaka. Principal witness. Tewali kusaddaaka ate nze ndowooza nti ebintu kwogera n'okwenenya then abantu ne balaba kiki bayinza okukolera nze bwe ndowooza. Ate era
ffenna offices tuzirimu kizibu nnyo okubeera 100 ku 100 ate era okuyamba kubanga nze kankubulya ekisubi buli lweweyingiza nze nange nkirabyeko buli lweweyingiza mu kwagala okuyamba kizibu nnyo ate nga muzeeyi yakitugambako buli lweweyingiza mu kwagala okuyamba omuntu bw'omuyamba n'omutwalako n'omutuuse mukono enkeera bayagala omutuuse ejjinja oluddako bayagala omutuuse embaale oluddako bayagala omutuuse Kalamoja era n'omala tokikola ofuuka ekizibu ate kati ennaku zino waliwo zirediyo linatandika okukuba amasimu ng'akuvumira ddala bwakukubira n'agamba nafiiriddwa n'omuyamba n'omuwa amabugo oluddako ayinza okufiirwa abantu 3 olunaku lumu oludda kwegamba nakufuka ng'ate tolina kubanga ogamba nti sirina agamba oganyi n'atandika okuvuma n'atandika okwogerera kati wonalebwe Kitutu yayagala okuyamba banna abali mbuzibu oba abali mbuzibu oba batali mbuzibu kubanga yayamba n'abatali mbuzibu naye nze nkirabye kyo gyekiri kasita weeteeka n'ogamba nti otanziraba kugamba ebintu si bibyo segwanyisigo wabikulabi n'ebintu bya gavumenti nawe ojja birekawo biki ate n'olowooza nti ate gwowadde nti ajja kutaasa okiwulira ajja kuyambako okwogera nebikikwata naye kasita kumuwa n'afuluma wali nemulumba okimanyi nemulumba okimanyi emmere bagigabula omuntu n'amala okulya bulungi nnyo n'anaaba mu ngalo n'atandika okuvuma abantu nga batanaba batukako bawa mmere okiwulidde kati nze ndowoozamu nti tulina okukola ebyo bibeera bitulagiddwa naye embeera ekuwaliriza weewaawo atuba omulungi tukyali ffenna tukyagenda maaso n'okuba nga tuwayamu tuli ne retired Lt.Gen.Nalweyiso afande gwe nga mwamagezi eri omukulembeze w'eggwanga ku nsonga z'ebyokwerinda n'obutebenkevu bwe nalabye pulezidenti ng'awandiise yataddemu akantu ak'okwandamaininga security nti bino ebintu byandamaininga security kubanga nti balina kusetolinga abantu bali abaali basajjuse nga basiiba babba bakola ki ebintu ebifaanana bwe bityo gwe okiraba otya mu saidi ya security kati amabaati gano gali bakalacuna abavuddeyo kubasetolinga abavuddeyo ne balipootinga n'emmundu zaabwe kati bwe balipootinga n'emmundu ne babawa amabaati oba 30 emigongo gy'amabaati 30 bakwaliko n'emigongo then n'embuzi naye sikyajjukira embuzi zaali 20 banazo 30 buli family buli mukalacuna kati era okwandamaininga security ekyo kituufu nnyo kubanga kati kiba kitegeeza abakalacuna tebakyavuddeyo kubanga ebintu tebiriiwo tobeera bugezi n'ogamba naye kati amabaati bagenda gakozesa ki leeta bulesi kirowoozo nti mu kifo ky'amabaati tubaweemu amabaati gano tugakyusi tubaweemu nti bw'obanga olaba nti amabaati bagenda gakozesa kituufu kubanga kibaali bagawereddeyo kyekyo naye nze ndowoozamu n'okulowoozamu nti ebintu bino byonna byandivuddewo mabaati gandivuddewo mu prime minister's office ne babijjawo ne banoonyamu ekintu ekirala kye basobola okuwa abantu kubanga amabaati gano gabaddewo okumala ebbanga naye impact yago tugiraba kubanga singa gaali gakuweebwa mizikiti singa mizikiti gyonna gyazimbiddwa amakereziya gaggwa amakyaki gaggwa amasomero nga gaggwa biki naye nze ndooza gaveewo biveewo tulabe ekintu ekirala kiyinza okukolebwamu katono nnyo ne ku nsonga y'embuzi kubeera mpulidde bangi era bagamba nti n'embuzi ezaagulibwa nti baazivaliwenga 50,000 kweyongerayo nti naye embuzi ezaalabwako nga za 5,000-4,000 bwe bityo naliyo mu kugaba embuzi zino zaava South Africa no zaava
obazaava Kenya waliwo ekika ky'embuzi nze njagala nnyo embuzi naye simanyi ekyo ekikuba bagamba oba kikola kityo oba tekirwala oba ki kati simanyi embuzi bwe bazivaluinga simanyi bwe bagivaluingira ku sente mmeka nze nange nnunda embuzi n'embuzi just nga 10 naye embuzi tuzitunda 20,000 bweba enene obulungi 20,000 ziri manyi saagala nze embuzi enzungu annunda mbuzi ennansi kati simanyi bano bazivaluinga simanyi saagala kukyogerako nnyo kubanga simanyi oba yali ku 5,000 oba ku mmeka naye embuzi zaali nnyingi nnyo mwalimu ennume mwalimu enkazi kati simanyi bazivaluinga naye bintu bizibu okulaba okozaalinga kusente mmeka gwalunda embuzi kuba abantu baffe bangi bagamba nti sente z'embuzi nti zaali nnyingi nti embuzi yali ku 5,000 embuzi 5,000 7 ekyo nja kukiddamu nga maze okutegeera embuzi yali ku sente mmeka nkubulira naye nga nze embuzi zenalaba zaali badde obanga ku 10,000 endowooza أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Kale ensonga eno ey'obulyake nga tugivaako tukoze tutya okusobola okulaba nga tugirwanyisa kubanga tulabye ebitongole bingi ebiteekeddwawo okulwanyisa obuli bw'enguzi ne mu State House wano we tuli nga waliwo ekitongole kiramba ekya nti corruption unit then ne tulaba njagala kubeebaza bonna abakola mu bitongole ebyo abagezezzaako okukola naye kyembasaba nti tetubayingirira ffe nga nze oba nga n'abalala okugezaako bafeeyo nnyo okulaba nti ebitongole byabwe babitunuulira n'abantu be bakozesa ono a daily basis buli lunaku nga babalondoola omanye ate nabyo abantu bamanyi obiyingira ne babikozesa ensobi kati bafeeyo nnyo biraba naye njagala kubeebaza omulimu gwe bakola lwakuba omulimu muzibu ate munene ate abantu baleeta amawulire mangi kubanga ffenna gye tuli tulina bye tukola nunda enkoko nunda embizi nunda embuzi kati abantu ebyo tebabitunuulira batunuulira kikyoli batunuulira endya gy'olyamu batunuulira enneeyisa gye weeyisaamu gye batunuulira bwe baba bakuripootingako buli bw'enguzi naye nga bo weebuli naye ng'era tuzze tubwogerako naye obuli bw'enguzi buteekwa okulwanyisibwa buli muntu tebusaanidde kubeeramu nti Nalweyiso bamugamba nti yalidde enguzi then abantu abalala ne bava ne bagamba si kituufu omuganda tagirya era gundi bo nga bo tebabagamba buli muntu bamugamba ekyo kyabeera akoze tebajja kulumba talina kyakoze nti naye bamulumbe naye nze senga twagendera ku kiri ekintu ekyokugamba nti abantu bawamba ebintu byabwe nti ebintu bye tuba tukoze bwe biba kwegamba tebata kubanga ate nakyekyo nga biba bivaliwenga tebiva mu ebyo byobeera okoze ebintu ebyo babitwale nze ndowooza ekyo kyandibadde kiyambako nnyo okukendeeza ku nguzi bwe ndowooza senga ekyo ekintu ani yali akireese senga kyakola bwagamba n'etteeka baalisayininga nti pulezidenti yasayininga etteeka n'etteeka terikola buli omu yeebuza lwaki ati muli banne omanyi oleeta amateeka wabeerawo ekitongole ekiramuzi ne wabeerawo ki ebyo byonna byonna bibeera bizibu naye nze ndowooza ekyo ekintu senga kigenze kikolebwa mpola mpola kyo kyandibadde ekiwonya naye nga obuli bw'enguzi kyetaaga buli muntu nga temuli kuwaayiriza kubanga n'okuwaayiriza nako kungi abantu bawaayiriza bannabwe nga baagala entebe zaabwe kati ekyo nakyo
eggwanga bwe ligenda likola ate nga liddukira ku sipiidi nalyo libeera n'ebizibu bwe bityo naye ng'okulwanyisa enguzi singa tukwata ebintu bya Gen.Nalweyiso then nga bamaze okubalirira mulaba byalina tebijja mu musaala gwabadde afuna webale nnyo so omusaala tulina ebintu ebirala byetukola nkimanyi ebyebbalibbali tulina ebintu ebirala byetukola abamu balina ente bala balina ensuku bala balina embuzi bala balina emiti ebyo bwe bityo kwegamba singa bibalirwamu nga ddala si kituufu ebintu bandiwambye ebintu abantu bajja okutereera naye n'abantu okwetaba mu kulwanyisa enguzi nga temuli mutima. Then ensonga eno eya lifestyle audit IGG gye yali azze nayo, in fact bangi bagamba nti president ye yamulemesa bwe yagamba nti abantu bagende empola nti kubanga bayinza okuddusa ssente ebazitwala ebweru. Lifestyle babategeeza ki? Era kiri kusinziira bintu byolina, emmotoka z'olina, amayumba g'olina, ne bakutunuulira ne balaba n'okusinziira ku ennyingi zaayo. Mukyala Betikamya kye yali ayagala yukwatako bakuvaliwenge bakutunuulire balabe. In fact ndowooza kyefaananyiriza ne kiri kyova bw'aba alina abantu abatuufu basobola okukola ekyo kubanga ne bavaliwazi bennyini nabo bayinza okunyaga. Bw'aba alina abantu abatuufu abasobola okukola ekyo bakikole bw'aba nga alina abantu abatuufu nga beekakasa naye oyinza okukireeta ne kikulemerera nga abantu b'olina si batuufu nga nabo babbi nga baagala kubba bintu by'abantu ate nga bawamba ebintu bye bawambye batuusa bitono. Ekyo nakyo kimanyi ababbi babakwata ne bamukwata n'obuwumbi ne balabako mitwalo miliyoni 3 endala exhibit n'ebula nakyo weekiri. So ensonga eno eya corruption tulina girwanako fenna nga tulumye tugyenago mu butu fenna nga twegasse nga temulimu bya biased nga temulimu bya kunyigiriza. Awo tujja gisobola ejja kusoboka. Kale atulaba omulungi ye Geno ku nsonga eyo ey'obulyake ndowooza omulidde. Nsonga ya bulyake mu ggwanga lyattu Uganda ennaku zino yeekutte wansi ne waggulu era bannayuganda bangi balindiridde okulaba kiki ekiddirira naddala ku kigambo kino eky'amabaati agalina okubanga gagenda e Karamoja. Abamu bwe batunuulidde ekiwandiiko ky'omukulembeze w'eggwanga bagambye nti president mu kiseera kino twabadde tumusuubira okugamba nti mukwate bonna abali ku lisiti abaafuna ku kintu ku mabaati gano nti si okuwandiika ekiwandiiko abamu ne bakiyita ekyokubaguumaza obuguumazi. Kisuubiza ekyo nakiwakanya dde eky'abantu abagamba nti yandibadde akwata bukwasi. Nkubuulidde nti amabaati gano weegali ate si baminisita bokka be bagafunako. Amabaati gano weegali ebigwa bitalaze abantu ebigwa tebiraze kibuyaga yatutte amayumba g'abantu amabaati gano weegali. Kati kyekigambibwa bwe bakukubira ne bagamba waliwo donation eya region yo oba eya district yo naye twagala gwe minisita gwoba ogitwala waliwo abantu bwe batyo ne bakubira Gen.Nalweyiso ne bamugamba waliwo amabaati agagenda mu district y'e Mukono naye bagambye gojja ogatwala. Kati oyinza gamba nti abo bonna babakwate. Nze abantu b'endowooza nti bandikutte be bano be bagambye nti amabaati waliwo donation ey'e Mukono naye nga amabaati galiko Karamoja. Abo niye amabaati agataliko kigambo kyonna nga amabaati gavudde mu Prime Minister's Office nze ndowooza teyeetaaga kwata kubanga bati yagabba okujjako nga bebagamuwa nti amabaati ga mu district y'e Mukono n'agatwala ewuwe awaka oyo yeetaaga okukwata. Naye omuntu yasitula amabaati mpulira mbu galina ne kala ya yero nga kuliko ekigambo Karamoja oyo yeetaaga kukwata. Ate n'ekirala n'amabaati
bagajjayo oba bagafuna mu mwezi gwa mukaaga kati ate amabaati bagakwata kati mu mwezi gw'omukaaga amabaati gano yo sitaani okuva mu mwezi gw'omukaaga amabaati gano gakola ki ago abantu ge bakomyawo nga bagasitula nga bagazi okuva mu mwezi gw'omukaaga nga baali baterese bali banyi bagakozesa kati bagula buguzi waliyo ge basangayo nga gyegali nga gakyali. In fact waliwo ne minisita yagamba nti nze waliyo agaliyo eyo aba minisita of finance gagamba gyegali eyo mbadde noonya waggawo naye nabuulira nga ayogera bwatyo tugamba naye simanyi lwaki amabaati gano gabadde gakyaliyo era ndowooza bwe bagawa gabalemerera olwa kkala yaago n'ekigambo ndowooza kigambo kya kalamoja kubanga okomerera ebbaati entaawo nga liriko ekigambo kalamoja oliteeka ku nyumba ye. ate abantu omutoyiza kuzimba ekiyumba ky'embuzi oba ekiyumba kubanga nze n'ebiyumba by'enkoko n'ebiyumba by'embuzi n'ebiyumba by'ente toyinza kuddira ebbaati kubanga eryo ebbaati lya gavumenti libeera lya geegi 28 n'olikomerera ku ffe tugula 32 ebbaati erisembayo libangwa lyoyinza n'okufunya nga ligonda 32 geegi getukomerera ku biyumba by'ente, ku biyumba by'enkoko, ku biyumba by'embuzi. Netweza kwa mubili mwoba n'ettima tosobola kukwata ebbaati lya geegi kubanga gavumenti egaba gaji bbaati lya geegi 32 oba 30 egaba 28 but liba gumu kadolitwala ku kiyumba ky'ente atoba donation bampadde ago gagenda ku masomero gagenda ku malwaliro. Kale tusaba omulungi ye Lt.Gen.Nalweyiso gwe tuli naye ku nsonga ez'enjawulo, corruption ku nsonga y'ettaka. In fact mbadde nkerabidde abamu bagamba nti kino nakyo kizibu nnyo eri eggwanga lyettu Uganda nti ettaka lifuuse ettaka. Abantu baffe bangi bakoze obubadde bwonna ku ttaka naye nga balitwala kwabo abatuufu era nabo bagamba nti corruption. Ate ne kino kyekuusa nti mwabo abali obulungi. Kati kisubi ekigambo ky'ettaka sagala kigeraageranya n'amabaati kubanga amabaati bambi abantu bagamanyi. Whistleblower yaveeyo mu gavumenti eri kukyala abantu bamanyi nti amabaati ga yero gekalamoja. Naye ekintu ky'ettaka kyaba kirimu bamanye nti bo beteekako bomu enzito kubanga ettaka ly'otwala liriko abazzukulu, liriko abazzukulu bannakana, simanyi bannakasatu, simanyi bannakamu, abo bonna weebali kubanga tebagenda kufa. Kati gwe ettaka olitwala naye ojja kuvaawo. Kati nze ndi myaka 68 kati obba ettaka ly'omuntu ogenda kuwangala bbanga ki bw'onoofa n'ogenda abaana bajja kuzuukuka. Eryo ettaka ly'obbomu era balina abatuta ettaka ly'abantu ne basenda abantu ne babatemya ne babakabya amaziga ne babatemya ne babakubya enduulu bakimanye nti bagenda ettaka bagenda ddireka waabwe n'ebizimbe bibazimbyeko nti abazzukulu ne bwe buli baddi bagenda kuvaayo. Kati kyekyettaka sagala kibalira nze siroza nti ekire na mu corruption ekyo butemu nze butujju nze bwe ndowooza kubanga abantu bwe basenda bantu abamu bamazeewo emyaka n'emyaka. Kati nganze ewange owulira myaka 68 gye mbaddewo kakati oli najja n'ankabya akayirigombe abo batujju bandi bataddeko ekigambo ekyokugamba nti batujju oba baki batemu bandi bataddeko ekyo ekigambo nga baba bavunaana kye babavunaana kubanga omutaiza kuleeta bulede ekiro nga abantu bebasa n'asenda abantu abamu n'okufa ne bafa bala ne bamenyeko amagulu gwe n'ogamba nti oli mutujju. Eyo sagala kitwalira mu corruption abo batemu olabanga obwo butemu era manyi lwaki ngamba nti corruption ebiseera ebisinga wabaawo okwekobaana kwerosi
wabaawo okwekobaana oluusi mu security, wabaawo okwekobaana mu LC, wabeerawo okwekobaana mu security, nebeerayo n'okwekobaana mu family. Abaana babazaala 10, abaana 2 ne bava mu baana 8. Kituufu. Kati kyova olowooza nti mulimu corruption. Naye ng'okimanyi nti mulimu abantu waliwo n'abantu bebasanze nga babasuula mu pit latrine. Oba taata nga mama yegasse n'abaana baagala kutunda, oba taata yegasse n'abaana baagala kutunda ne babbika mama waabwe mu pit latrine. Kati oba obutemu tetubitabuka mu nguzi. Naye ng'ekyo kyo eyo bagiyita time bomb. Tuli ku time bomb. Naye ekyo tukikoledde ki okusobola okulaba nga nakyo muzeeyi yali akulyetinzeewo unity ekulibwa brigadier Luchamuzi speed response nti balumbye ettaka ly'omuntu then bo ne bayingirawo ne security. Naye yayimiriramuko katono nga balinda muzeeyi agenda kutuula nabo okubawa guidance ki kye twandyetaaze kubanga waliwo ebiyinza okuba abantu balipootinga ebitali bituufu. Kati nga tetwagala kukozesa bantu brigadier Luchamuzi nsobi kubanga abantu bajja simanyi kino simanyi bulabula, kati omuntu ayinza okukozesa ensobi. Kati beetaaga proper guidance okuva mu kulembeze w'eggwanga baleke batandika omulimu gwabwe. Nze ndoza bwe banaaba batandise okuba nti badduka ne bataasa ono omuntu gwe badde basenda then bo ne babikwasa bekikwatako ne bagenda okununula abantu abalala. Yeeyo speed response. Kale ate obulungi ndowooza owulidde. Naye nga nagyegayiridde nnyo abantu bave ku ttaka ly'abantu. Abaana famire z'abaana abaagala okufuna ebyamangu, abaagala okugula bodaboda n'olya mu banno olukwe n'oleeta omugagga n'asenda abantu, tolina gy'ogenda kuddukira kubanga Buganda tesenguka oba Uganda tesenguka. Ojja kubeerawo era omugagga ajja kuvaawo olunaku lumu abantu bakulumbe. Waaw. Ate obulungi ndowooza owulidde naddala ku nsonga eyo. Tuli ku timing bomb oba tuli ku time bomb okutwaliza awamu ku kigambo ky'ettaka ekyo. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Afande kikyolekera bannayuganda abo tubasibule. Kyendekera bannayuganda kwe kulaba nti benyigira mu nkola eno ya Paris Development Model. Bave mu by'amabaati. Amabaati go gajja kwesootinga gokka. Tegajja kwesootinga gokka. Bave mu by'okugamba nti MP waffe bamusiba batya bitya beekalakasa tebalya mmere tebakola nti no, bino ebintu babitulekere ffe Bannalweyiso kubanga bw'oba obikola oluusi tomala kwebuuza ku constituency eyo. Twagala nnyo okubeera kwogera ku bibaddewo ku biriwo. Nze ndowooza abantu bandinyigidde nnyo mu eno Paris Development Model n'okulaba akantu akatono k'okola. Kibi nnyo okubanga oli mu kyalo ng'olina n'ekibanja kya eka oba 10 kitaawo kyakulekera oba jjajjawo naye nga tekuliko wadde akabuzi. Ente nzibu naye embuzi nyangu. Embuzi nyangu. Kale atobo omulungi ye General Proscovia Nalweyiso gwe tubadde naye nga tugenda maaso n'okubanga tuwayaamu olunaku olwaleero. Kyalo okwebaza mwenna abasobodde okubanga mutulaba okuva we twatandikiddeyo nga Nyanjeno tweyanziza. Nange neeyanziza nnyo. Webali kunkyalirako era njagala kuwebaza abantu abampuliriza n'abandaba. Wabali ensobi bansonyiwe ate si kuddaalira balina bizibu kubanga nange bwe binaaba bintuuseeko nja kubanga nina kwerwanako nzekka sirowoozayo muntu mulala kumwana. Kituufu. Weewaawo ate omulungi tuddemu omulundi omulala mubeere bulungi.